Okusinziira kwa lipoota yafulumizibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ki Uganda Bureau of Statistics WBOS mu mwaka gwa 2018-2019 ebbula ly'emirimu lyali ku bitundu 12 ku buli 100. Kyokka amalipoota efulumiziddwa ekitongole kino olwaleero eraze ng'ebbula ly'emirimu bwe lituuse mu bitundu 12.2 ku buli 100 ng'essira lisinze kusibwa ku bavubuka abawezezza emyaka 18 n'okudda waggulu. We see that the unemployment has stagnated because the previous census 2024 showed it was around 12.6 and the survey showed around 12%, which means that the unemployment is almost the same. Kitulagidde ddala nti abavubuka nabo tebalina bulungi mirimu era ate nga Uganda yemu ku nsi esinga okuvaamu abavubuka bangi nnyo era tugenda kutandika okuba nga tuproducinga report eno buli kwota buli luvannyuma lwa myezi 3 okulaga embeera bwefaanana. Okusinziira kwa lipoota eno ebbula ly'emirimu lisinga kuba mu kitundu ky'e Bukedya sub-region ng'eno liri ku bitundu 23.7 ku buli 100. Eno neddirirwa Tooro nga yeri ku bitundu 16.2 ku buli 100. Busoga eri ku bitundu 15 ku buli 100. Kampala eri ku bitundu 14.7 ku buli 100. Elgon eri ku bitundu 13.4 ku buli 100 n'ebitundu ebirala ne bigoberera. Tulabye nga Bukeddi eperforminga bubi nnyo mu bigambo bya employment. Ate ekyewuunyisa Karamoja emirimu balina yadde emirimu si mirungi n'akatono gye bakola naye nga balina bye bakola. Kwegamba bitundu bingi tebina bulungi mirimu gye bakola ate ebirala balina bye bakola yadde tebivaamu ssente. Mining kweku eby'omugagga by'omu ttaka n'okutundanga amalwa omwenge ng'ebyo. So ebintu ebyo bafunamu obusente buki butono obutabasobozesa kubanga bava mu bwavu. Era ekizibu kino kiri nnyo mu bibuga okusinga mu byalo era nga kyerisiza nnyo enkuuli mu bakyala kubanga omuwendo gwabwe guli bitundu 13.9 ku buli 100 ate abasajja bali ku bitundu 10.8 ku buli 100. Tukizudde nti mu services tulinayo abantu bangi naye ate bw'oyongera okutaganjula ojja kusanga nga abantu abaliyo balimbya obusuubuzi sububi naye bayitiridde obungi abali mu services ate nga bw'otunula eno mu industry abaliyo batono ddala bakyali batono ddala ate ne mu agriculture nayo abaliyo abakola emirimu gino egiri fomo nabo bakyali batono ddala. Tukitegedde nti emirimu gya woofiisi gisinga kutuulwamu baami nga bano bali obukadde 3,900 okusinga abakyala abali obukadde 3,300. Nekituwa ekyokuyiga nti tukyalina omulimu munene nnyo okulaba nga tuzimba industrial parks amakolero we gagenda okubeera ebifo bingi bisobole okutwala ku bantu bano be tulina mu society yaffe. Kyokka newankubadde guli gutyo alipoota eno eraga nga bwe waliwo ebifo eby'enjawulo ebitalimu bakozi nga bamu baalekulira era nga bwe basinga obungi n'ensonga endala nnyingi. Abantu abasinga obungi abakola emirimu gyabwe ebitundu 9 ku buli 100 tebalina kakwate kabasigaza ku mulimo singa mukama waabwe abagambye nti mukole ki mugende. Abantu bali mu 5,156 be balekulira emirimu gyabwe era ateekateekera minisitule ekikula ky'abantu Agri Kibenge atubulidde kwe kiva. But many of them are not attracted to the workplaces because the workplaces are indecent, the workplaces are not being inspected and they are not attractive. Ensonga eziweebwa lwaki ebifo bino tebijjuzibwa babategeeza nga bwe watali nsimbi zigenda kusasula bakozi. Are we inspecting these places enough? Are we ensuring that the workplaces are inclusive and therefore attract people in there and they stay in there? Jennifer Kabale, Agafeyo, ku Spark TV.